Patoko buli ompe ya bilibili buparkingire eddala straight away from Dubai. Okay, buli ompe ya bilibili mubulaba mukole kyafayo muveemu ekigambo obulabi Adam tugambye so ejimugumu ku mulanga ndozo omukyalo ono gwe yakuba gwali gwa kufuna ndowooza baana bye balina kukola ki kwebika kwambala blanketi ovulo je kamukamunga bwotwanyulira bwoteeka wali balete tumanyi bya size zino zizade zange we nasigazaayo kitegeeza nawe wayongeddeko ezo ovulo kati zino zenaguze ziri mukaaga ziri ovulo mukaaga kitegeeza ze peya 2 bambala ogusooka buli omu 2 buli omu 2 tijja sabuni 2 waliwo kyenerabidde bangambye ngule ne omo sente omo namwerabidde naye sente ze waali sente za omo ngenda zikola kyezimuwa zimuwe kyeyajja kubanga yeeyiya omo abeere ng'amwegulira nyongera okujjukiza gw'atambula ava emitala mayanja okoma mu ggwanga erya Uganda ova kukuba kyeyo nkonaako ennamba eri 0706794729 nkulinda ku kisaawe Entebbe ogenda otuukawo nga wendi kutambuza paka waka ku mulyango naawe waddayo ng'ova mu Uganda ng'oddayo ebweru w'eggwanga naawe nkonaako nkukima ewaka paka ku kisaawe Entebbe nobeera nga weeyongerayo. Omugutu gutandika tusinzira okubeera nga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad tukomyewo okobana ebbanda ewali omukyalo ono baatuwabudde ono taba Nalongo alina ebbanga alina babiri mukimanyi bulungi nnyo omwana n'omulenzi oba bawala bokka babalenzi bokka naye ono eyazaala abasatu omulundi gumu so nga mulaba abaana bano babebi betuyina wano twajja ne tumukyalirako ng'embeera ng'etabuse naye waliwo abantu bafe basinzira obunaayira abagenze okubanga bampeereza ka message tubebaza mwenna waliwo abaze nga bagamba Mukama Katonda singa nange okinkolera n'enzaala abasatu waliwo abasabye abataano yongera okusaba Katonda ajja kukikolera naye noye teyakisaba Katonda n'akimuwa kitegeera ne buli mwana ajja ne riziki ye naye embeera Nalongo ne twagira ndowooza mubawulira balina kasenyiga bakolola bamisinga empisa ey'emyezi 6 kati bali myezi 4 tebanafuna mpisa ndala tugeza kulaba nga tulwana bagende mu ddwaliro madamu mimi yazemu na contactinga kona ngamba abaana bano bitagubanga bagenda mu ddwaliro era ina kyagezaako kola waawo omukyalo omulala bamita Cohen ninya kimanyi dabika lyo ndyogedde bulungi omukyalo oyo yaze mu inbox n'abakatuweereza tubenga tujje tumuyambe olw'omwanyina zerera akolera mu nsi z'abawarabu bwe mita bakadama era ntuukiriddeko online nangamba Sonko story nagirabye ey'abaana abo naye kambeeko kyenkolawo nampeereza omutwalo gw'ensimbi n'abantu abalaba basinga tebagala boogera mannya olw'omukyala omwana omuwala era naye ali mu nsi z'abawarabu bamita Rose yasookera ddala najja nga jja inbox n'abaako kyakolawo so n'abala tugenda kulwana bwezingire tulabe nti tukozesa kimba mutuweereza tulabe nga Nalongo abaana bafuna ekyokulya abaana bafuna engoye n'ebirala so tulina gwe batuweereza leero omukyala ajja abeere nga lita ku ngoye z'abaana naye nga eyaziweereza ali wala bweru wa ggwanga naye akola mu kiyumba iziti bana abaana bali mu kiyumba mwebali nnyo nnyini ddala nyongera okubeera nga mbeebaza na buli omu kyasobodde obbanga akola aweereza akatini amaziga amaki essaala amagezi n'ebirala byonna Nalongo osiibye otya leero bulungi sebo nsiibye mutya neero bali batya bano baliwe bati ebifuba bikyabaluma n'essenyiga twalo yange ekifuba era kibaluma nnyo olina kye wakolawo okwo mbali just nabayengedde omululuuza twagunozaawo ne tubayingirako so that tebafuna malaria kuba singa abo mungi aviiramu obulwadde wano musite mululuuza wagutambulidde paka buli awo amanga wali eri mu bisikosiko awo waliwo agwinawo munsi bantu bangi waliwo omulala
mukwano gwo baba muyitaani n'alabika agenda kujja yakulabye n'agamba mumanyi ono pazi wangamba gana erinnya lyo nze Mutoni Agatha. Mutoni Agatha ng'alimanya ebyaddala n'angamba agenda kujja akulabeko waliwo n'omulala yangambye naye nze okujja naye n'akola ki n'akulabako. Okay, kati abaana embeera nga bwebadde eri tulinayo omugenyi azze okukyalirako. Atwagala nyabo osibye otya eyo? Sibye bulungi sebo. Sibye otya. Baana abantu abasinga nti tebaagala kulabika, tebaagala kubalaga feesi. Abansalo abasinga obungi bayambi, oli agamba nyagala nyambe ku ddyo konereme na kutegeera. So naye bwe munneesiga nze nkitambuza nga mba mukikoze eki nga mba mukyetaagira ddala. Nyabo akutumye yaani? Abasinga bamanyirya Naalongo. Naye Naalongo owabaana yazaala ababiri, mwana na mulenzi mwabo. Mwana na mulenzi. Naye kati ffe waffe tumumanyi nga Nakafeero Prosi. Nakafeero Prosi. Yeddira Nkima. Okay. Oyo muganda wange nze amuddako. Yagambye nti emboozi yagirabye y'abaana bano. Yagirabye nemukwasa mu bambi. Ky'ekyamazima n'akwatibwa n'asindikirako ne ku bifaananyi by'abaana. N'agamba tufune kye tubawaayo. Ye abalongo ababwe gye bali? Omwali waali. Omulala yabuuka? Omulenzi ye yabuuka. So ffe twebaze Katonda bano bo bakyaliwo bonna basatu. Twagala tulwane bakule. Waliwo n'abawala nayogeddeko nabo ku TikTok ba triplets abatraining ennyo ku TikTok abalabyeko abataginge bagambye bagenda kujja balabe ku baganda baabwe. So nabo nkyabalinze. Naalongo n'akola atyo oyo ow'Enkima. Onamunyiga oba omumumpe wano tafuke naye anti Okay. Ono yani? Adam. Naalongo n'akola atya munnaani? Naalongo alinayo obusente bwe yampaddeyo tonotono era bye naguzeemu saba mu bisiime byebyo wezaakomye. Okay. So omutima gwamukutteko naye najjukira abaana be nagamba abaana bano banzijukiza abaana bange. Naalongo wamumanyako yazaalira abalongo? Nze yamuliko. Gwe yamuliko. Embeera yali etya abalongo yabafuna atya? Like yali akisuubira, yali akyagala, kyali kinti kati gwayogera on behalf of Naalongo. Yasooka n'abazaala ogwasooka. Kati ogwo gwali gwako. Soko leka abasooka bo we bali. Awo tebaali. Baabuuka bonna omulundi gumu nga yakabazaala. Baali bavaamu ba myezi 7. Nga mbeera lwava mu buvi. Myezi 7 ne batalama oba basooka beerabeerawo okwo. Kolo bwe bavaamu era tendoze era nga omanyi challenges ezibeerawo awo yali mu mbeera ki Naalongo? Tata abaana aliwo ng'alabirira kyalo waka w'amaanyi nenga embeera eri ete kati nga bwolaba stories ze tukola mbeera yali nnungimu yali yeesobola ye ng'omuntu kyali kiti yali waka nga bamulabirira era just simanyi kyatuukawo awo. N'addamu n'afuna olubuto lw'abalongo abalala. Nazaawo omulenzi awo nazaawo abo abalongo. Kati era omulala n'abuka n'asigazaako. So kitegeeza bwe yalabye embeera eno gye tulimu eno n'emukwatako olw'ekyo. Nemujukiza kwana beera baali omunga ojja kunyongeza ku ddoboozi. Balabika bulungi. Baali tebalabika bulungi abaana be? Kale bwe baali bakazaalibwa era nabo baali nga batini. Kilozi tezaali nnungi. Kati ndoze omu n'alwa yaliwo ennaku 2 awo n'afa. Kijja buzibu abalongo ye abaagala nga ye? Ekyo eky'abaana? Lwako ebimu kirabika byetaagayo oyinza obutabimanya. Taagaye. Nze ngamba kyajja buzi oba yali abaagala simanyi awo naye nga kyajja buzi ne bamugamba alina abalongo. So gyakusindise wa munne y'ono? Ono ye batugambye tabeera Naalongo abeera azadde abaana abasatu. Maama bababaana nawankubadde waliwo abatera tugamba nti buli mukazi yenna Naalongo buli mukazi yenna Naalongo si bwe kiri? Nga kyekikufuulwa banzadde abasukkamu. Bali mukazi yenna Naalongo si nti azadde ababusukkamu. Gwe tokiwulirangako ekyo? Sikiwuliranga. Wama gwe wali okiwuliddeko? Wali okiwuliddeko kya nti bakazi yenna Naalongo? Toyagala kwemula ono akimanyi mwaba muli mu nsi ki sibategedde. Kale tugende maaso twanjulire Naalongo byakuwadde oleetere mukyala munne. Ojja kujjamu just ng'oteeka wano waggulu oli yajja bandoweza
afuna bulungi nnyo kisobola nga tuprotectinga face yo nga bw'otugambye. So egimugumu ku mulanga ndowooza omukyalo ono gwe yakuba gwali gwa kufuna ndowooza baana bye balina kukola ki kwebika kwambala Leetedde blanketi. blanketi yanzeeke Ne ovulo. obulo gye kamu nga bw'otwanjulira bw'oteeka wali Twali tetumanyi bya size. bya sayizi Tunayambalirayo. ne bibatuuka kasaba nga basobola oyingiramu. Ezo kinga bw'otwanjulira nga baga nti kino bwekiti kino bwekiti. Zino zizaade zange we nasigazaayo. Kitegeeza nawe wayongeddeko ezo ovulo Kati zino ze naguze ziri 6. ziri ovulo 6 kitegeeza ze peya 2 bambala ogusooka Buli omu 2. buli omu 2 buli omu 2 nkufuna okay so ze gundi 6 Zino. Okay teeka wali waggulu okay. Kati tunamu n'obupale. Obupale kadabeko Watuwa. ne bwe bano bubayingiramu bulungi nnyo bano Easter gundi yidi bantu libasiraamu eno yidi ate kati koleese empale baya kati bagenda kutambula manya de balemerwa okutambula. Okay opale buli omwana atulaka akapale kamukamu ba mulembe wona alabika kujja bako ndowoozo w'amagye omu ku bano. Kati t-shirt mukama agenda tuwa tujja buyiyizaako t-shirt yebujja. Okay kati ne stocks buli omu peya 2. buli omu peya 2 bupakingire ddala straight away from Dubai. Okay buli omu peya 2 mubulaba mukole kyafayo muveemu ekigambo obulabi Adamu abulengedde nakubala katani. Okay kati twaleese buno obuugi. Yes. Ndakwa nabutabise kati sabunyenyeza bulungi. Mulimu obwakasooli. Musajja waza. Babuyita batya? Omusajja waza. Kika kya buugi. Bulabirira bulungi kika kya buugi bwa soya. Balina soya ngeri gye bamutabikamu ebirungo. Babuyita omusajja waza. Musajja waza. Ne mubaamu kye kirala. Mulimu obw'omuceere n'obulo. Seera. Kati saabugize bulungi asti kwetagagira bulungi. Okay so buno babanga babukonye baba jawulira ddala bulungi bulabirira bulungi abaana nakawonka ulira ka mulembe bugejesa bulungi abanga alabika bulungi era y'omu yoyo musajja waza ono musajja waza. Okay ate kikambadde siwulirangako kyammweyo banyankole nyankole tuveeyo tebaganya balimu ebyama ebbanga ali wano munyankole nga ndi wano nefiiza bulungi nnyo kwana bebi wange bwanywako bumukolera bulungi nnyo so ne kilo za sukaali 2. Okay yap kati kijja sabuni 2 waliwo kyenerabidde bangambye ngule ne omo sente omo namwerabidde naye sente ze waali sente za omo ngenda zikola kyezimuwa zimuwe kyeyajja kubanga yeeyiya omo abeere nga amwegulira. So ne tubanga ow'enkima Rose wangambye Rose Prose ani eddala Nakafeero bambi Nakafeero webale aba online bamanyinga Mariam aba online abeera nnyo ku TikTok alina abakyali bamumanyi bane mutaginge Mariam oyo mugambe kintu kyakoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala bana etulero bagamba g'omuntu ali akantu kolabanga akati nikebe ovulene embwete yangu ogituwe oba okiraba naye tuba tulina muntu ali mbwetavu gwe ng'olina gwereeta nze ompe anytime nze mba nfuna ali mbwetavu naye kira abantu bangi bali mu inbox yange kuba twatandika kukola stories zino nga abasaaga kira kigendwa kyange yingira mu zino story naye bwe nayingiramu ndaba abantu embeera gye balimu nammwe abali eyo kye mwaŋŋamba ngamba Sonko lemera katosooka oyongere okubawunyaawo ne nga akanyongero balaga embeera z'abantu mwe bayita bwe muli kera ku makya ne mukoba ne mugamba lekeraawo tubakooye ne tula comment z'abantu eziwera nga tali muntu omanyi olwa baagala okujja bafune likes nja kulekeraawo kubeera mwaŋŋamba sooka lekeraawo tuwa abayimbi sooka lekeraawo tuwa abalwana sooka lekeraawo tuwa ab'ebyobufuzi sooka oyongere okube wano so nange kyengenda ogenda maaso kubanga nkola ki nga nkola ogwange gwakubalaga
gwamwe ne muyambako ntubanga tufuna smile eri omuntu. Kati so Nalongo ebiddako kati bigabina kubawo ng'otunudde eri omukyalo oyo. Mama wange omulungi neyanziza nnyo neyanzeeke alazeewo ne Nalongo omugambe yeyanziza nnyo yeyanzeeke Mukama amwongere emikisa. Kyakoze nnyo kyamaanyi nnyo kuba tubadde tetubiina naye bamwe mubireese yeyanziza nnyo yeyanzeeke Mukama amuwe empeera zonna ze yeetaaga. Mutoni olowooza Nalongo alina kyakwongeddeko? Anyongeddemu nnyo kyamaanyi nnyo kingi kyamaanyi. Kubadde tebaziina zizo bazifunye ebaddewo eno yokka gy'olengerako omu yabadde alina era ebadde yakutambuliramu nga baba bamuyise ku pate nga balina okgenda ku pate ono dereja ebaddewo yokka lekano eno era kano kadde kakutambuliramu nako. Okay. Katalo ngubanga atuuse okutambulako ne bana abaana nga bakuyise kapato ena bano gende nga boyogerere oba wewalala wano obuyino genda otambula otya nabo. Anti mbankubira sisita wange essimu nasitulirako omu oba ye nasitula babiri nze nesitulako omu wakowa nga tukyusa nampa nange nesitula babiri naye nasitulako omu. Kama Katonda wange oba taata waabwe nga waali nga takoze tata nakwatako naye nokwata nga nakwatako sulubanga mutambuza embeera. Okay. Kiki oyinza okwagala okugamba abantu abatulaba? Abantu abatulaba kiwedde balekeraawo? Nedda tebalekeraawo. Oyinza okugamba kiwedde bannaawe kasukaali kaze kiwedde? Nedda tebalekeraawo bano baana baabwe bongere abalinayo abalala bongere Kama ajja bangere. Nga kibali badde bongerako okusinga bingi nnyo nga kina kimensioning ayo nga bisatu bina tulabe maybe mbyo mentioning nga omuntu abeera ali eyo nga abiraba nga abirina naye nga tamanyi nti gwe byetaaga naye oyogera ku bimu kiwaliriza omuntu n'agamba kakolenga ow'enkimono bwakoze ebirala nga ennyumba y'okubeeramu kuba eno batubanja ate ejjukira ena kumpi na mwala yena naye ennyumba oba n'atuwayo ku kasente ne tufunayo endala naye tujja kuba tweyanziza nnyo. Waliwo ennyumba eri gye nnakulazeeko bayira abatula baliwo omukyalo omu alina ennyumba eri saidi zeeyo matugeeyo tata w'abaana wayogeddemuko na ennyumba gye nakoze mu bifaananyi. Nayogeddemuko naye n'agamba terina buzibu naye lwakuba eri wala nnyo ate muno ojjukira abamumanyi waba abaana bayinza bafunye ekizibu n'adduka ow'omuntu n'ajja n'amuddukirako abanga alina naye we tunaabeera eyo tetulina be tumanyi tetulina be tusobola okuddukirira naye yagambye abadde naye agyetaaga naye lwakuba eri wala nnyo. Olwo omukyalo yazze okwo kiro saazasanga musanvu nenjogera naye bayira abatulaba nze wojjidde obudde buno oyogera nange wojjidde wemba ndi bize nkugamba n'ogumiikiriza naate obudde bw'ekiro bunkolera nnyo okuva ssaawa ndowooza nga 4 ng'oyagala okwogera nange nga nze omu oba okitegeera oba olunaku olw'esande oluusi mbasiiriba nnyo naye ennaku endala gwoba ojjidde wona kasobola aba nga ndi online nonkonako ne nkugamba nina time ng'okuuba oba nga tugenda mu maaso oba okitegeera. Omukyala yazze n'atulaga ennyumba nga ebisenge nga 3 naga nsi ogiba ne bagibeeramu omwaka naye problemu eriwo era tugisanze nnyo mu bantu bangi omuntu w'abeera awangaalira wano aba alina okutya okugenda eri olw'ensonga wano wafuna obuzibu omwana azirisoma wakuba endulu banaye babanga okola ki okudduka ne bajja ne bataasa oba kyakulya kiganye ero sesobola omuwola naye basobola omuwa kubuujawo ne kati eri kati kiba kizibu munko naye nga bali badde bagyetaaga nnyo kati problemu ekola ki ebaawo ate oyinza obutasobola wa muntu mbuzi n'omwana omugwa nti kambayo ennyumba n'ebyekola ne buli kimu kyonna okitegeeza kati so kyekyo naye kitegeeza twalibadde tunoonyayo okuba n'akayumba temwanoonyezayo okuba n'akayumba nga twayogedde ebirala twakanoonyeza era bakyanoonya awalungi wagambye embeera mukeetaaga wano wennyini oba nemba mukafunye ekireka oba bbanda oba bweyogererwa ne babbanda at least awo wabeera tuli mu area yaffe yennyini ekyo kiri mu tunkanoonya tulaba ekiddako. Okay, mulowooza nno kiki oyagala ogamba abantu kisembe tulyoke tubate ono ye Adamu ono Lukumaani ono Shanita njagenda mbawula mpola mpola Shanita tujja musiba akabiyitu ngeri omwawulira ddala yakane ku baana abasajja yalina amaaso manene nnyo osinga bale oli amaaso manene okusinga ku goono naate ono omweru okusinga ku bonna
katono ye Mutini tegeza omweru ye Adam kati ow'amaaso amanene ku baddugavu ye muwala ye Shanita then ono ye Lukumani ye Mutini ate muddugavu okay ate ono yantegedde nyala wantegedde nenakulaba ondaba aliwo omukulu kubonayo ono ye mukulu oli naddako ono naddako oli omuwala yasembayo nawe bujo bagamba ladies first ne wano lesdi lady ate yasembyeyo kale olina kyogambayo abantu bonna abakyali eyo nga musobola tuleeterayo wadde bye mulinayo naye babikadde tujja kuba tuyanziza kuba naawe obeera ogezezzaako oleese abantu bano beetaga nnyo bba wessaala especially besantu abasinga obungire katonda n'abagaziiriza abeera ng'ebintu nga bigguka kitegeera era tweyanziza nnyo bonna abanyambye n'abalala abagenda okunnyamba mukama abongere empeera zonna ze mwetaaga ate program etu agiteekayo ku osajjo waliwo abantu abakutuukiddeko nga bakulabye nga bagamba ki abakoze ki abakutuukiddeko nga bagamba tulabye program etukulabyeko tebanaba kujjako nga wembeera eri ewaffe bo abasinga nga ogambye abamanyi be banje ekitintale Luzira bamanyi kuba nali nsomera ku Luzira SS era balina okumanya lero eno tebamanyi nnyo so twongerako olaba Obi ne ba Ogi bakitintalani kitintale Luzira Mutungo Biina Kirombe Mbuya Mbugolobi Kiswa bonna bamanyi so abantu abali around there solo baako embeera gye muteekawo nzo butasuka wano olunaku lwali Chris Dacron yabeere mabega wa kamera nyongera okujjukiza gwatambula ab'emitala mayanja okoma mu ggwanga erya Uganda ova kuba kyeyo nkonaako enamba eri 0706794729 nkulinda ku kisaawe Entebbe ogenda otuukawo nga wendi kutambuza paka waka ku mulyango naawe waddayo ng'ova mu Uganda ng'oddayo ebweru w'eggwanga naawe nkonaako nkukima ewaka paka ku kisaawe Entebbe nobeera nga weeyongerayo lwaki osanya okutambula nange reason being bw'oba otambudde nange tuna percentage gyetujjako ne tuyambako okutambula okutuuka ku muntu wa bulijjo olina kyotugambayo on behalf of ow'enkima oli ya Prosi ye Prosi ya Prosi kyamugambayo olina akagambo kotulekerayo anti kati wakiikiridde oli kyembagambayo bambi kyengamba omukyala akyetaagira ddala obuyambi ayinayo akasente ayina amasuuka ayina blankets ayina buli kimu akyetaaga bambi ekyokulya bambi akyetaaga bano abaana beetaaga obuugi obuboostinga obumugejesa abaana emubiri n'engoye bo bazeetaagira ddala buli kyolina kyonna n'oba olinayo amasuka nga gali eyo nga si makadde nga tegaswaza naye nga galabika gakyakolera ddala nga gwoli ewagatereka eyo tusaba bambi oyambe omukyalo ono n'abaana be baabaana beetaagira ddala obuyambi kale Chris Dacron yabeere mabega wa kamera tujja kuba nga twongera okukomawo okucekinga ku Nalongo ono mubeere bulungi.